nabyo mugagala repressing Joyce bagala babita proscopia mukisa ayi mukono tujogeddwa ogamba nafusa kiki walabye walabye ki walabye ki banange proscopia mukisa Jesus sira nabusa ta qualifying na kubeera mu debate ya kindergarten uno oyo yagambye nyina we namulabidde bamubuuza bonna oba ogenze mu parliament kakiiko kiko oyagala okutuulako n'agamba aka entertainment n'atuuka n'obaga nti parliament etuula every after 5 years parliament kyetula every after 5 years. Nze Innocent Gusulwe ekisooka 1 ndi wa Nope 2 self na card 3 nkyali member omujuvu wa Nope kintegeeza ne bannanga abalala nti omuntu bw'oba tofunye card sigala ng'oli wa Nope kwa kitegeeza bwe kiri nze self na Nope self na card n'empagira Nope n'oyo yantwalako card gwe mpagira twogere ku nsonga za Nabosa ensi eno eyonoonese nnyo abantu baliwo kujerengula bujerenguzi na kwogera bye batategeera. 1 Nabosa ye flag bearer wa Nope emitiyana bwe kiri akakiiko kaatuula ne katunya ensonga nnyingi ne gasalawo nti Nabosa nga sene bagenda eyo kansooka eno ebuuzo ebyamubuuziddwa kati kiriwa kyeyakeeza Nabosa kiriwa bwe byakakiiko mbwagamba mu kulaba gwa Kashumba agamba Nabosa nti Nabosa yagambye parliament otuula omulundi gumu buli myaka 5 kati context mwe yakyogeredde yebadde agamba oluvannyuma emyaka 5 mutu n'avaayo mu kulabako Gashumba n'abalala g'okiraba nti omuntu nga Nabosa ayinza okirowooza nti myaka 5 kyebadde ategeeza mu bimpimpi tuleme kubikaminga trivial tuleme kufuuka nga ate baana bato tuleme kujonkera bujonkezi kuleeta busongasonga bana bataboogera ebigambo ebyo babuvunaanyizibwa bwe kiri ddala gw'olaba nti eyo debate nti Nabosa yabadde tamanyi nti myaka 5 kyoyagala tutegeere oba context gw'olwokuba olina obukyayi bwo wakyawa Nuupu gw'oyagala kusala mu busazaako awo sirabawo nsonga yonna sirabawo nsonga yonna tugende ku nsonga okubuuzibwa nti kakiiko ki kowali yagadde okubeerako n'agamba entertainment kati omanye abantu bagenda ne beeyogeza wano mu ngeri nnyingi kyenjagala twogereko mukulu Faluuku nti abantu abaani Gashumba yakuba abantu bye boogera tebabitegeera batya nti bw'ogenda mu parliament waliwo obukiiko obw'enjawulo tukwatagana mpulira bwe tugoberera Kosase Paaka n'obulala bakuteeka kakiiko okusinziira obukugu mwoli saagala muntu yenna yeewunze yeesirwaze nti tamanyi nti Nabosa wa entertainment true era kyategeeza olwaleero Nabosa bw'aba wa entertainment yaligenze kakiiko ki omanyi wali kyebayita substance ne form tukwatagana lwaki omuntu omukulu nga yagala eggwanga litereere atandika okwekwasa obusongasonga tukwatagana butamanyi kyagenda Nabosa ngaani pointi eri nti yakulazza obukugu bwe obuli yabadde wa mazima nti okutegeera kwange n'okumanya kwange kuli kakiiko ka entertainment akataliyo mbu mu parliament akyeŋŋamba kyebadde agamba nti ayagala kakiiko kakwatagana bya entertainment yes era yagenze ne maaso kye babuusa amaaso n'akyogera atya Nabosa n'abagamba nti nze njagala banteeke kakiiko aka entertainment tukwatagana ne biiru n'agyogera nti nga biiru eyo eya copyright tebakiwulidde nti kubanga ye nga munnabitone alowooza nti biiru eya copyright asobola okubeerako nekyakola tufunye obuzibu kubanga eggwanga lino lyonoonese lyagala badyekadyeka batoogera mazima be bastar Nabosa kyebadde ayogera nutshell nti ye engeri gy'ava mu line ya entertainment
ya bannabitone amaanyi gasobola kuyambiraawo bamufulira akakiiko ke bamuteekako nga kagwa mu tuluba eryo akalimu ati akalimu ekyo kyonna era natuwa n'example nti kwenja okutandikira ngenda kutandika ku corporate law biiru oba yatuusewa oba wa kwayagala okubeera abeereko nekyakontributinga abayogedde bubi you see wano tulina abantu abajonkera nopu nga bo balinda bulinzi nsobi bweti oli ayogera n'ayogera ng'oli aswamye katono nnyo n'ava ku mulamwa n'ava ku mulamwa buzibu ki lwaki Nabbosa tubeere bantu bakulu waliwo ebisaanyizo ebyetaaga omuntu okubeera omubaka wa parliament siwulira oli bw'abyogerako mu Nabbosa tabirina kuba oli yatuuse n'omugamba tugendeko mu kazungu yes Nabbosa yatuuse okugamba ono nti bw'oba oyagala twetwale mu luzungu purezidenta neyeebuzaabuza neebuzaabuza purezidenta yamugamba nti akazungu kokasobola because ebintu bya luzungu byogenda nkutwalemu anti ndowooza we yamugambye entertainment ndowooza naga akakiiko kati kaliyo kakati we tunagenda oba tugendeko mu luzungu amakulu ge badda nnyonnyola nti ye obukugu kubanga ogenda mu parliament ng'oli musomesa wabirawo obukugu bw'oyingira nabwo parliament kyali badde kirungi nti bw'oba dokita bakuteeka kakiiko ka health bw'oba nti oli munnamateeka akamateeka weekali tukwatagana bw'oba oli accountant paka weeri kusase weeri n'obukiiko obulala Mutego olinga ngamba kati nga wolaba Dr. Hilderman Dr. Hilderman mwali mu parliament naye nupu erina bwe yamuteeka ku nsonga za copyright yazigoberera kati Nabbosa kye mwagala ogamba nti naye kyeyabadde ategeeza nti kubanga kati kambule obukugu bwe buli luddawa Nabbosa tumumanyi ngaali tumumanyi ng'omuntu wa art omuzanyi wa firimu era firimu gye yagambye nti banoonyeze kulayini awo yagambye nti obukiiko bungi abantu bakola ne banteekaawo kati abantu olwokuba omuntu abatakwagala you see tulina obuzibu kiri kimu nti omuntu bwaba takwagala ku mutima ebintu byoyogera abifuulafuula amakulu tagajjaayo context tagitunuulira nekyo webadde oyogera okuba nga otegeeza so bamufudde bwe ndaba tebamutegedde mbu facial expression gesture ze nenvamu gyavaamu ebintu bukibulamu baagala atunula atya akola atya you see bannayuganda nga bweŋŋamba baagala abantu abeekoza ekiragoni yakinnyonnyola baagala abiri mu kalukalu honalebo nalukoola yakinnyonnyola bwe baali bali ku debate kavule emuleeta mu parliament olw'ekibuuzo kye baatuuka ekiseera ne bamugamba nti gwe mukulaba okuku bw'oba si gwe nalukoola ani nalukoola n'agamba nti nedda buli omu Katonda yamutonda mu mbeera ze era buli omu aliyo bw'omu era buli omu alina advantage mu ngeri Katonda gye yamutondamu nze nga nalukoola njogera mpola nyina enjogera yange gye njogera njawukana n'ayogera ku speed njawukana n'ayogera obulala buli omu alina bwe yatondebwa n'abaluka era mu parliament obalaba buli omu alina bwalabika ne bwayogera naye njogera ya Nalukoola tekitegeeza nti tasobola delivalinga ku floor adelivalinga y'omu ku bali tik 100 ku 100 nekye ngamba ku Nabbosa bw'ogamba nti yetunula ye oba otegeeza ati gesture expression ze mbwali gundi nnyo tewali kintu n'ekimu kati abantu bambuli ensonga lwaki Nabbosa si yasaana you see bwana Faruku tulina ekintu kimu abantu baagala balowooza nkiraba nnyo mu mupiira oyinza kati nze ndi wa Liverpool tulina kooki waffe Slot kati ayinza ogula omuzannyi nga temumulabanga nako n'amuleeta mu Liverpool naye omuwagizi n'alowooza nti ategeera nnyo omuzannyi oyo okusinga ye tukwatagana nti n'atuuka ekiseera lwaki tasambisa gundi lwaki awumuuza naye nga gw'oyogerako oli yamuleeta amanyi potential yasinga n'okwagala okuwangula kooki Slot bwe kiri kati abantu balowooza nti Nuupu teyawula ki teyawula Nabbosa nabaagala ye confusion yawo kawejjira Nuupu ebaawula bulungi kweli ebaawula akalu ke tugendamu gubanga ttiimu ya mupiira ttiimu ya mupiira ebeera n'abazannyi waliwo omuzannyi nga waakawuuwu ng'omupiira agusiba agugaba
tuli ffenna bwe kiri nga ye agamba mbu wa talenti nga bwe twalabanga okokya kati ffe Nuupu tetuli bookokya twagala omuntu ayimine mu senta n'akuba waya kati ne tubeerayo n'omulala okusinziira omupiira nga gwankuba ku bisaawe bya Afirika twagala atema kati kooki yamanyi ani agenda okusamba obulungi mu kaseera ako saawa eno akalu ke tugenda mu ka protest vote tetwagala nnyo wa luzungu ab'oluzungu ba actually emyaka aga asooke baddeko ebbali aga ana akalu ke tugendamu buli omu akimanyi tugenda kawangula ne bwe tukawangula ki ekiddirira kati ow'oluzungu ng'alwogerera wesimu zinaabaako pulezidenti yatuuse n'omugamba mbu protest vote otegeeza ki protest vote yeri yaginnyonnyodde protest vote erimu gundi bbiri omuntu yenna omunyiivu gwe basibira omuntu we oba ne bamutta awatali musango gwe babbyeko ettaka enguudo embi amalwaliro amabi corruption byonna ebyo ebirimu abannayuganda tugenda byolesa wali tutya how tugende mu kalulu nga tubyetaaga tuwangule bagaano tulangirira gebo wetandikira kuna bossa nono ani agenda otusambira awo omanyi bano balowooza nti embeera eri nomo Museveni atufuze nnyo kati abantu bawunze buli bwe balowooza nomo status quo as usual kati ffe twagala omuntu asobola okusamba ekyenda ng'akuba penalty nabbesa akuba penalty gwe twagala mu kaseera kano kagoba omupiira ebeebolera eddakiika 10 nga mwagala golikipa akwata penalty saakwata kyenda si baagala anti omulimu gwabaagala teguliiwo omanyi lwaki teguliiwo ye ogugwe gwe guliwo mulimu gwe guliwo ate ffe tetwagala mulimu gwe bankinyonyola ntya bwe tugenda mu kalulu baagala ayagala wangule si bwe kiri ffe ate obuwanguzi bwe si bukulu nnyo gye tuli mwagala buliwa twagala mupiira guyiike kati ate ogwo abantu boogera kwana agenda kusamba mupiira ffe twagala omupiira bwe gulema ani asobola oguyiwa so Flaka Gashumba kyeyewuunya kuba atuse n'okugamba nti tasobola na debate za kindagateni ate okuyiwa omupiira gwetaaga debate kati awo bamulekyeteko ani gwe twagala okuyiwa omupiira kwetaaga debate tetwetaaga debate ebbanga lyayogeredde oluzungu bbanga kyali mu paliamenti simanyi yesimbawoko simulyangako nga yesimbyewo tomanya ne information gye nnina simujjukira nga lyali yesimbyewo naye okukuba kuvvoola ogamba nti tasobola debate za kindagateni ekirala ndaba naye Gashumba alina ekibiina kiriwo sisimuka ekyebyobufuzi ekyegatta ku NRM PRU yegatta ne NRM amuwe ennamba waliwo obuzibu ffe kyetwagala omubaka ku luno twagala ani kyekibuuzo kyokka gwe guba mupiira guno twagala ani agenda ogusamba kati kukyowagala okugamba ti abaleeta ebibuuzi bino bantu babaagala bajjonkezi tebaasiima baabagwamu balina abantu baabwe bebaali baagala basambire ewaffe mu Nuupu ne bababuuka kati bawulira bubi kati kakyolowooza kanziramu ekibuuzo kyonna akakibuuza emirundi 3 peena mukulu Faruku gwolowooza Nuupu teyawula baagala na bosa oza tebawula ebaawula olowooza niyo yali yagadde ennyo Nuupu okuwangula okusinga Kyagulanyi Nuupu okuwangula Emityana olowooza niyo yali yagadde ennyo okusinga Kyagulanyi taliwo Kyagulanyi yasinga okwagala ani yalisinza akakiiko ka Nuupu kubanga akakiiko akagaba kaadi elections management committee kali ku test omuntu kaagala oyo agenda okuwangula tugambe nti akakiiko kakola omulimu kati ate abantu bagamba mbu akakiiko ko tekaagala buwanguzi oli olabye y'omusomesa atayagala mwana agenda kufuna first grade taliyo nga yakolera baana be kugwa wali olabyeyo pasita atayagala muntu kolokoka bantu kolokoka wali omulabyeyo kakati lwaki balowooza nti abantu bo baagala nnyo basinga akakiiko akalonda abantu abo okuwangula okusinga bo nsonga ki kuba batuuse n'okubuuza nti
naye ono yayitawa mu kakiiko kati ate kati kankubuulire yenjawulo etwawula ku NRM eriwa NRM biri obvious nti onaagenda kuwangula onaagenda kulangirirwa Yep. ebyennuupu tobeera sure kubanga bya ddala olyerebyeko pasita agenda mu ddwaliro okuwonya abalema oba balwadde no kubanga baliyo baddala ensonga lwaki tagendayo okay tagendayo kakati nuupu gemaanyi gaffe nti nuupu yo ssaawa yonna yeeronda maanyi g'abantu ge bagamba gwe mbadde musuubira nti oyo wa kitalo nnyo ate nuupu munnange ewuliriza abantu ne bagamba nti nomwe mulaba bwe muti neffe tulaba bwe tuti tulaba nabbosa ndowooza bamuwa omukisa bamuwa omukisa agenda akiikirira abantu okay tugende tuyite mu busiro tusoke bugiri wonna basi sina buzibu wuliriza bulungi kakati asanga campaign poster yange ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaani abantu gemaanyi aha kati Mungu yamuwa creativity ambuuza abantu n'amaani ngaba abantu mu Lusoga mu Luzungu is people amaani is power kakati out of his creativity ekitegeera pamusajja mugezi tojja kukimujja kwezi creative akikwata akifuula slogan people power era singa oyina posters zange ez'ebugiri eza 2018 ojja kulabako ekigambo abantu n'amaani awo people power weeva so twazimba mugundu kubajjukira bwe twali ebugiri abaddipi bampagire kakati amanyi ekisa Faruko anna kati yo omukulu basaalirwa wa 273 abagamba mbe baleeta ekigambo kya people power oyo wa 274 mu basatu abagamba mbe baleeta ekirowoozo lwakuba yeeku nakirese mu Lusoga yenjawulo buli omu agamba yaleeta people power nze yatandika people power nze yakireeta ani yakireeta omutuufu honorable wa 273 nuupu eyina ogani ezituula ne ziplaninga yensonga lwaki temugisobola yabalemyo abantu okutegeera babuulire nuupu eyina ba think tankers bano ekibaluma ekibatabula kuba tebavaayo balaba kuba honorable 273 abakagamba mbu bebaleeta ekigambo people power lwakuba yakirese mu Lusoga baweze 273 abakagamba nti bonna era kati njagala tukole omweruso tubayite oba Lugogo wa tubayite kuwaawe banaakuŋŋaanira njagala tukuba akalango wano abantu abaleeta people power mbu yakikopawa owe mbu abantu n'amaani kakati oyo omukulu akalu kaali kamulema dda emirundi gyonna nga yeesimbawo tawangula oyo kanso senior kanso emirundi gyonna nga tawangulaawo ebugiri nga Basoga baamugaana yewangula lwa Kyagulanyi oyo omukulu basaalirwa oyo yewangula lwa Kyagulanyi bw'agenda okuwangula bwe yamala okuwangula n'atandika kukola n'ava ku saidi y'abantu basaalirwa kati ne mu Jema fe bamutwalaganya Jema nuupu yeeriyo era yemugobaganya anti yatuuse n'okugamba nti manifesto mbu Kyagulanyi bwe yagenda mu East mbu manifesto ye ate yagifuula basaalirwa mbu basaalirwa ye yali ku mumwa okujjako ng'agamba buli wagenda his excellency Kyagulanyi Center mu lwagenda ayogera ku ye gambo twaki kubanga buli wagenda abagamba abantu balonda abantu abatuufu tebeesembereza bantu bava ku bantu ono nalabanga go baliko yeyogedde erinnya lye lwaki basaalirwa looza babadde boogera ku ye bibyogera byabeere bituukirira ku ye bwamukyayisiza abantu eyo ebugiriwa wawa si kumukyayisa abantu kubabuulira mazima kubabuulira mazima yeva ku ludda lw'abantu yeva ku ludda lw'abantu kuba awo tulinawo candidate ng'aba Nopu wali candidate tulinawo era gwe balina okulonda kakati mukulu basaalirwa ensonga yeriki sigitegeera mbwe abantu n'amaani abantu gemaani mbwe era mwakibba ekintu mwakibba ku ye kuki ekintu ekyo sirogani
ekiche amantu g'emaanyi oba people power anti yagamba bwe kibajja mu lusoga ne bakiteeka mu luzungu ye kyagamba mbu abantu n'amaanyi mbu kati n'akyusa ekikulu akkiriza nti his excellence Kyagulanyi Ssentamu ali creative mbu yakigira bati n'akikyusa era bw'agambye n'akiteeka mu lulimi lwe bategeera ne people power tekibangako kigambo kye people power si kike tekibangako kigambo kye wadde olunaku n'olumu kyani kyenuupu ate nuupu si muntu yisi abantu bagenda ne bakusobera nuupu si muntu si muntu so basalirwa anoonyaki kasanyalaze survival netagenda kuwona wulira bw'agambye BTFM ye positives omubaka Asumani basalirwa mweraliikirivu nti singa Kyagulanyi afuuka pulezidenti ayinza okumutwala mu buwaŋŋanguse oba okumuteeka mu kkomera sinakindi okumuteeka ku kalabba ayogedde bulungi tukwatagana basalirwa munnamateeka yali badde atugamba nti sirina musango gwenkoze ne bwanantwala mu kooti ne kenyini akugamba nti singa awangula musango gusobola okummegera mu kooti nenga yakoze eki yagamba yakoze eki takyogedde kati atuyambye atya mweraliikirivu nti ki oba alabayo embeera bannange omuntu okujja n'awagira ow'ekibiina kye mu eriya yo aba na buzibu ki basalirwa ndowooza atandise kampeyini ze zirabika era zaaliko ne tosobola kubeera ku saidi y'abantu n'owona ali ku saidi yani simanye kukadaganamo nga ali kwani kuba kati awo kyekiriwo awo mu bugi kikiri mu giraasi naawe kiri mu giraasi abantu yabavaako kitegeeza busoga eyo ewa basalirwa tebiri bulungi tasobola kuwona si ye pulezidenti w'ekibiina ekyajjema tagenda kuwona simanyi abadde ali ezaipooti balinayo omubaka omu awo abaddeyo si abaddeyo yennyini pulezidenti naye tasobola kuwona tagenda kuwona bugiri mugenda mujjawo bugiri wa nuupo okay tugende wawalukaga ne walukaga naye twalukaga yabadde wiiki ebadde mutambulirako nga banaye bajavuna bazolwewa bakola bani ababaka owakira nga ajjonkera owa Busiro naye ng'agamba ompuuga eri nga naye agamba nti kadongo kamu kirasiki ne kambooze abantu bagenda ne bansobera abantu tebaawula oba tebalowooza nti nuupu eyawulira ddala ow'akadongo kamu ne munnamateeka ebaawulira ddala kyekigana walukaga okubeera member wa parliament kyekimugana ekirala bw'obanga oli munnamateeka mukukuutivu n'ogenda mu kalulu n'omanya ne bwe weesimbyewo atali omu babiri basatu bana n'okayingiramu noyita mu processes zonna ne bakuwangula n'ogamba tosobola kukkiriza kubanga akuwangudde gw'omusinga nga munnamateeka naali badde ŋŋamba nti taweza emyaka giba bwe giti n'ekikulu yagamba nti amusinga obukulu yali badde agamba nti talina bitabo eyo ensonga naye yali badde yamuzinze yali badde agamba nti musinga ground bw'agamba nti amusinga ground siraba kati kyeyeraliikirira kati asobola kuleka falu kati weeraliikirira ki bw'obanga ddala ogamba osinga walukaga ground ate obuzibu kati buliwa bubaawa towetaaga kweraliikirira ogambye osinga ground ate tugenda ku ground kati tewetaaga namujjonkera kuba ground ogirina kati ground ogirina ate walukaga gwogamba talina ground ate tugenda ku ground ate akalu bagenda kalondera ku ground kati obuzibu obukwogeza ebikankana kyekyaki kyekyaki tolabawo nsonga sirabawo nsonga n'emu omanye omupiira gwa mirundi ebiri tulina omupiira ogw'oku ground gutwala ebitundu 6 gwali gutwala ebitundu 6 tulina naguli ogwa 40% ogw'ebibuuzo ogwa vetting nyinga omupiira ogusinga amaanyi gw'abantu kati omupiira gw'abantu walukaga yaguwuta buva
ku nkaaga alabika yafuna 5,8 5,9 simanyi niyaguuta nnyo eno guno gwa vetting owekitiibwa n'asingako tugenda ogatta toto walukaga nga ali waggulu nnyo ekisooka noopusi yegaba kaadi kyoli okimanyi ani agaba bantu hey. guli oloza nupu yegaba kibiina ky'abantu bantu bebagamba gwe bawakadde ne gwe bamye biva mu bantu omwaka nti ajja independent aliwa owa Busiro kamuwegabuwa teyayita wanje kuba tukyamwetaaga tukyamwetaaga owa ne mu nupu akyali memba wa nupu akyali memba wa nupu ngaze independent ajja independent asobola okumaliza neyeetonda nawandika ebbaluwa nakomawo tukyamwetaaga teyali etantaze kuba owekira yagamba nti mugenda tusumbuwa busumbuyi buli ssaawa kubeera nga tunnyonnyolera bano be mutuleetedde nti ate sipiika ayogedde ki nti ate ono agambye nti ate kubeera mu nkuubo kati abo muleese baaki ne kakati kambuuze gwe olwaleero gwe nga gwe n'abatulaba wali kansooke naggwe teeka ki omukulu iri yaleeta owekira gwe lyojjukirayo nga likwatako butereevu eryekira sijjukira bulungi lyojjukira nabeeramu ng'ateesa esiganye teeka ki neryojjukira taba kuba ye eryandiyise nti taba kuba ye sijjukira teryaliise mu comment section nsaba abantu batuteeremu nti teeka lino liryayita taba kulireeta singa simanyi bwe tuli bintu byakwefumba bwefumbe naawe n'abalala tubaleke n'abalala baleke bakole ki n'abalala basobola bikola ate kati kankubuulire omulaba gulina wano muganda nge Faluuko twagala muntu awuliriza bantu tukyayagala kaliyoki tetwagala nnyo bibyo twagala awuliriza bantu abantu bakabakooye ebiboozi wano twali wano mujuzi lya togikwatako n'ebirala by'emmwanyi abantu babagamba nga togikwatako n'atuuka eri n'akola byomu kuba yekageze munnyo walukaga asobolera ddala bulungi okukiikirira ekintu ekyo kubanga mwesimbu kyaliko akimanyi abantu bakabakooye gundi oyo tukooye kwogera bwogezi buli kaseera katwaleko n'abalala ate abantu be bamulonze nopusi yamulonze tugende ku iPod na iPod nayo abantu babadde boogera bingi nopo iPod golaba ki fitina njereere fitina etya yisi nupu akasente kebadde efuna mu iPod erina keekozeewo wiiki eyewedde auditor general's office yafulumya alipoota negamba nti ekibiina kiri kimu kyokka nupu kikyawaddeyo ebitabo okubizzaayo nga biri kirini ne balaga bulungi engeri gye bakozesaamu ssente okimanyi nti NRM terina wadde kiuyi kimu wali ofiisi zaayo mu Uganda kiuyi kimu kiuyi kimu agimanyi ennyumba kiuyi kimu yetya gye bazimba ng'eyiwa sayidi emu teyiwa eno NRM terinayo wadde ofiisi mu Uganda wali ekyaddondo bakola bapangisa si maka gaabwe kati olw'okuba nupu ekoze ebintu mu kaseera akatono osanga omuntu atayagalira ddala nupu nagamba lwaki bakomyewo era nga kyekiba omanyi omukazi bw'aba mu ddya n'anoba n'akomawo mu ddya omukazi bw'anoba mu ddya omukazi bw'anoba mu ddya n'agenda ewasenga awo bewaabwe n'akomawo mujje watandika ekiboozi kati akomeddewo ki yali badde asigalirayo ddala kati kakibalume twakomyewo kati bitwali twagala batereze babitereza twakomyewo nopu tuli mu iPod mwetuli ekisooka amateeka twali tetugategeerekana nga no iPod eringa registered nga NGO ne tukyogera ekyokubiri kututwalanga eyo bateesezeeyo ne muyita mu geeti 8 bwe bazisibawo ne mutuula eri omusajja balabisa bulabisa bye muteesa nga tebikwatagana na muntu wa bulijjo amateeka bagakyusizzaamu aga iPod kyekyabakomezaawo bagakyusizzaamu kuba bwe bwali obuzibu naye bano abantu bagamba nti ebintu byabadde bikyali mu kkooti ate mwe ne mukola era tubanyigiriza kiri kye twafunye bakyusizaamu amateeka nina wali tukyaba tuteera mu kkooti bongereterere ddala ebeere yaffenna nga tekitegeeza genda nnyo mu State House ne mwesibirayo so okufuna ekifo ekiri Newton
bye tuteesaako nga bikwata ku bannayuganda tuli fena era nga buli omu aweebwa ekitiibwa era nga bye tuteesa biwulizibwa. Waliwo omuteesa omu eyagambye nti bayinza obbateekako conditions enkambwe nga mukomyewo, toddamu kwekalakasa, toddamu kukola ki, Nuupu toddamu ku bino okuyingiza. Ekyo tekisoboka era banaakireetera era tujja kubalaga tewali kigaana bano bagumu era tuyinza okuddamu ne tufuluma singa onaabeerawo bitunyigiriza. So kugamba ku nsonga za iPod tewali nsobi? Teri nsobi n'emu gye twakoze kuddamu iPod. Ekiruma abantu byebyo Nuupu byebadde ekola ebitambula. Ekitebe kyaffe okiraba wano tewali akirina. Twagenda Embalala ne tugula ettaka ddene tuzembawo eki olaba Nuupu ebadde spendinga terimu iPod kati we naazifuna. Kati abantu kyekibaluma ekisooka za Museveni zaawa zaani z'abasajja bagirimani be baleeta ssente. iPod si za Museveni nedda basajja bagirimani baleeta ssente ne bateekawo. Ndowooza buli omu bandimuwadde. Buli omu alina okufuna kubanga si za muntu omu ate era abantu kyekibaluma bo balowooza nti Museveni yazigaba. Si za Museveni ziri mateeka ziri mateeka tulina ozifuna kati kakibalume era bwe tunaabeera n'ebitunyigaffe ng'aba Nuupu tunaavaayo. Negwe manifesto empya wagirabyeko? Manifesto eya Nuupu soko gibanjulira awo unpacked mwaja unpackings. Nuupu kwegamba bingi erina ennyingo 11 neka nkugirieko kuba tujja kufuna obujja. Okimanyi nti mu Uganda empya okuva January awo okuva mu Gwokubiri abakozi abamenyi b'amateeka bajja kukwatibwanga ne banaakwatibwanga oli banaamubuuliranga kyakoze nga tebannamukwata. Yes, tebajjenga kukwata Faluku bategusuubwa nga tebasoose kunoonyereza kiki yakoze nga birina obujulizi. Si bya kivandula. Era bamala bwe bakukwata bwe bati n'obujulizi bubeerawo ne muwera ennemba n'oguwangula oba ne kukola ki. Ebyo biri mu manifesto. Ebyo yenkola eya demokrasiya. Naw bino ebadde bibeerawo ne bakwata tomala emyaka 3 buli kaseera obujulizi tebuliiwo tebigenda kubeerawo. Vagaland tebigenda kubeerawo ebyo. Basi era omuntu bajja muvunaananga omusango mbwesimbu. Mu Uganda empi kyekirala abantu be banaamanyanga gyali Dr. wanaamanyanga gyali looya we tebamuteekenga wantu wonna oba mu basement oba wantu wonna. Ekyo tekibeerengawo. Okimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda His Excellency Kyagulanyi taakalondenga mu Uganda empya? Asi yagenda okalondanga. Kajja kulondebwanga institutions endala nnyo mu Uganda empya. Ekyo kirungi. Okimanyi nti omwana agenda kusomeranga bwereere ddala paka mu Uganda empya? Mu Uganda empya ng'ate ebintu byonna afuna lunch, afuna ekyokunywa, ekyokulya, ebitabo na buli kimu kyonna. Bagenda kikola kisoboka. Uganda kati kuvana Faluka nkubireko. Kisoboka. Okimanyi nti tukola budget wano ya trillion 7 financial year. Nenga trillion 10 n'emu kumpi zibibwa bobibwa. Kisoboka ekyo. Tukwatagana. Okimanyi nti mu Uganda empya oli abba ssente z'omuwoso w'omusolo kagenda mu jjutukanga. Ne byayina bigenda mugibwako. Mu Uganda empya? Mu Uganda empya. What? Bigenda mugibwangako. Obizzeeyo ku government. Abantu batemere Uganda empya wegenda manifesto unpacked. Ne Uganda empya egenda kunyuma. Ebisanja wabindaba. Bibiri His Excellency byagenda okumalako. Teri gikwatako. Kobe kansala kobani bibiri. Genda mu kifo ekirala. Wow. Mu Uganda empya. Wow. Okimanyi nti mu Uganda empya abantu ebyobugagga byabwe ebiri mu region katugambe ngano mu Buganda oba Bunyolo oba wa banaafunanga omuteeko omugabo gwabwe nga munene gukulaakulanya ebitundu byabwe. Federal system. Yes, kumpi eyajja kuba yefaananyizaamu. Sente zisigaleyo endala ziyoke zijja eno. Ekintu ekyo kimanyi kirungi nnyo. Bantu beekulaakulanye. Kuba emisolo gy'e Kampala giba giti ate nga gyegikola mu gundi. Nalabye mu Baganda baffe bano abeesoga b'ebikajjo. Okimanyi bajja kutuula nga bennyini ab'ebikajjo beegerekere ssente. Mu Uganda empya? Bibagenda okutunda. Sibagenda okutunda. Egenda wooma. Okimanyi nti baddembe banabanga baddembe ogula gwe bagadde okuguza. Tebiriiko monopoly? Monopoly teriyo? Basi. Nti ojja kutundanga ebikajjo okusinziira w'oyagala okutunda. Kimanyi nti omusomesa agenda kubanga asasulwa bulungi ng'aweebwa ekitiibwa.
Sibye bino byagundi kwata mwawo. Tebasomesa beekalakasizza. Teri kwekalakaza mu Uganda. Baddokita beekalakasizza. Tema Uganda. Era baddokita bonna bagenda kubeera bakolera wano. Okimanyi nti Mulago egenda kufuuka India. Etya. Buli kyuma kyonna ekiri India kye tulumba kigenda kubeera wano. Kino kano kaama. Okimanyi nti His Excellency Kyagulanyi, Babi ne Solomon Kampala ne Suubi bakubajjanjabiranga Mulago. Teri kudduka. Wano Mulago bakubajjanjabiranga Mulago. Naye wagitegedde nnyo. Kyagulanyi wakubeeranga mu layini. Kutya. Ajenga wa 17 ajenga mpola. Teri Bugombe. Teri Bugombe. Baminisita bonna bakujjanjabirwanga wano. Teri kuva wano. Kyagulanyi, Solomon Kampala, First Lady, Babi Kyagulanyi, bonna bakubeeranga mu layini e Mulago. Omusaala gw'abakozi yagwogeddeko. Minimum wage. Mweri? Ekyo bagenda kuteesa nti ow'amawulire talina kusukka ssente zino. Bas. Omukozi wa gavumenti talina kusukka ssente zino. Uganda empya. Abalimi tekyali kubadondola. Manifesto abaana nga tebagipushinga kiki? Nze ntandika ogita abantu bapushinge. Ngenda kutandika gitema ati mu kutandika enkya. Matabota. Gwe Uganda empya omulimi yenna teri ddagala lya birime. Fu ligenda kudda kwesonga mu Uganda. Baligobye. Teri. Terigenda kudda mu kulabikako wano. Teririiwo. Abantu buno buwidi master obufu tebugenda kudda mu kubeerawo. Tubugobye. Abantu banalimanga ebintu byabwe. Omanyi kibayita omudibo. Yes. Omudibo tegubeerengawo. Teguliwo? Tema. Gavumenti eneekwatanga ssente neegula ebintu ebyo gwe neekugjamu ogende weeyagale. Gavumenti oluvannyuma neefuna akatale. Uganda empya. Abalimi bagenda lyanga balimi. Tugenda kweyagala. N'abakulembeze tugenda kufuna abakulembeze abategeerekeka nga tekyali yagamba nti agenda kudduka mu bwa dokita oba bwa lawyer oba bwa inginiya oba busomesa bwagende kwesimbawo. Buli omu professional yo ng'ekola. Bajja kulondanga muntu lwansa. Uganda empya weetyo. Babemba ba parliament akasente kagenda kenderera ddala. Bagenda kasala. Obeere muweereza. Bakakwatemu. Era parliament abemba ba parliament bakuba. Bagenda batoolako. Balinga 524 bagenda batoma kumpi kibu kyakubiri. Wow. Omuntu ajje nga azze ku lwa buweereza si kwemalako nnako. Si kwebbululira mu Bannayuganda. Teri n'aba yeegomba kujja Kampala ng'omuntu ali mu kyalo. How? Anti mu kyalo ssente zigenda kubaayo. Ng'omuntu atunda ebirime bye n'afuna ssente mwowe Kampala ng'omusinga kerere na nfuufu. Naye buli omu yandibaddeko mu Uganda empya. Uganda empya egenda kunyuma. Naye okimanyi tekyali mu Uganda empya mu manifesito muntu kutunda ttaka mbw agule bodaboda. Tebiriyo? Ate nga lwaki atunda ettaka lye? Boda ku ttaka? Teri. Ate nga lwaki atunda ettaka lye lyagenda okulima ata afune mu byagenda okutunda. Ne bannaaye ensi n'otunda ettaka ate ogule boda. Ogule boda. Tekigenda kubeerayo. Yabigobe? Mu Uganda empya tekiriiyo. Bino nti bantu kugenda Kadaama kola. Yabigobye? Ekyo tekigenda kubeerayo. Tugenda kufuna emirimu wano. Emirimu gigenda kutondebwawo. Bas. Kubanga weegiri. Okimanyi nti mu Uganda empya ku university ne opportunity omwana wa president n'omwana wa Tegusuulu n'omwana w'omukazi ayokya kasooli bonna okuyingira e Makerere mutwe gwe kweyimirira si ssente. Okigenda obeera? Teriyo kuyita mu Kamoli? Oyo anaasomera obwereere taliiyo. Era mutwe gwe gukweyimirira sigama nti ova mu famire ki oba oli mulangira ova mu famire y'abagagga tebiriiyo. Mutwe gwe gukweyimirira. Enguudo azigamba ki? Ezo kwatandikira. Zonna agenda zimenyamenya zino. Oluguudo ekitone ennyo olutandikirwako lwa myaka aga 3 galanti gino zile nguudo mwaka 10 n'emyezi 8. Ate kiki ennimba toyita mu Kampala oluguudo balombola dukola mu myaka 2 nga luli ttale myaka aga. Oli atuwaliwo 3. Oluguudo lwe bakola tagenda duddamu teruddibwamu emyaka 3. Yabigobye? Ebyo tebigenda kubeerayo. Bas. Okimanyi nti abantu mu Uganda empya bagenda kusasula omusolo.
gutya nga ne gwa kigero mm. atakola tasasula hey. ne gavumenti ekuyambako kunoonya omulimu bwe kigero beera era ng'omusolo ogusasulwa gujja kubeera gwa wansi nnyo tokipise ninga ogusasula bwekiradde ninga ogusasula bwekiri mu manifesto abantu bajja kusasulanga omusolo kade ekitegeeza abantu balonde omuntu bwaneemulugunyanga ku musolo nti gwa waggulu nnyo okimanye nti anaayitibwanga n'akolebwako butasukka wiiki emu ne bamubala ne baddamu ne batunya gwe badde ogamba otya ffe tugamba tutya n'ebyo era omusolo ne bamuwa ogwo gwennyini okimanyi nti mu Uganda empya butawa musolo ojja kuba n'okuwasa tosobola nakuwasa nabantu kwesiga anti buli muntu yonna ajja kuba yaayana okusasula omusolo kubanga bye gukola ng'abirabako enguudo aziraba amataala agalaba enkulaakulana agiraba kusoma kwa bwerere eddagala gyeriri enguzi yagikonyeeko ayayayalahola eyo kwe yatandikidde okuviira ku bano bennyininyini abanyagulula abagenda tunnyonnyola naye gwe olina kalina 17 tubuulire wazifuna tulage ku bitabo lwaki weddiza sente z'abannayuganda zonna gwozeekomye weka uganda empya ngegenda beera nkambwe era kati kye tugamba ababbi bennyini abatuufu bagenda kumanyibwa mu uganda empya si bamusiraamuzi kuba abamusiraamuzi bagamba be babbi babba obutaala biki naye nga sente zaabwe actually be baazibba ye manifesto empya nopu gye yaggudde uganda empya ebyemizannyo bijja kuteekebwangako nnyo essira ne alanookero ne kipolitiiki banaasasulwanga nnyo okusinga ku mulala atadduse nnyo ye uganda empya nga fufa yaani fufa byonna bigenda kutereera ebyo mu uganda empya fufa ebisanja tebiriiyo babigira ebyo byonna omuzannyo gigenda kuba biteerwa bitereza national council of sports egenda kubeera n'obuyinza obw'amaanyi era omuntu yenna wa talent anaasasulwanga nnyo okusinga atalina talent mu uganda empya omukozi ennyo wakusasulwa nnyo okusinga nga n'omunani naye manifesto y'omusajja wagitegedde nnyo education yamukonyeeko ekirala education teri kikafuuwe tekiriddamu ddwaliro na ssomero ery'obwannannyini okusinga erya gavumenti tekigenda beera private school private hospital omuntu okusomera mu eddwaliro erya gavumenti lye ligenda okuba nga lirisinga eddagala n'abakugu abasawo saagala kwogera manya ga international hospitals wano naye egyo tejja kubanga hali terigenda India buli kyuma kyonna buli mukugu yonna agenda kubira wano n'eddagala weeriri mu uganda empya new uganda eyo bye bimu ku biri byanosoddeyo okuva mu manifesto ya national unity mpitirivu genda olonde bulonzi yigire uganda empya yigire uganda empya alright toyanze nnyo muganda wange innocent tegusulwa nze nja kuba nkuleetanga sina buzibu gobulira abantu kuba ipod abantu bate tebakitegedde ekituufu nopwe kubeeta enkyungwa ate neddayo mu ipod ate nga yasuubiza ebintu ebyo tebitegeera gyetuli nnyo gyemuli naye gwomu gwe batawa kaadi naye osigala ku gundi kaadi saafuna n'empagirira yagitwala eyampangula mu kadi abantu badde bambuuza tekusula waliwo obuzibu ki tewaali buzibu n'akamu bampangula buwanguza kati ate wabawo obuzibu era oli ku nopu baali bansinga ground ne bansinga nawali ne vetin era nempangulwa tekitegeeza nti omulundi oguddako sijja kola nnyo kuba ate osanga nange nzire mupangule yes nze ndi wa nopu abantu bawagire nopu yokka maditaiga yaŋŋamba nekirala ekisembayo abantu bageza ne balonda independent tebagezaako ne beesembereza independent abantu temulonda independent ebiina mu uganda bingi nnyo gogamba otya mutalina kibiina kyeweesiga okugjako guweka tebafugibwa bamawale bakyewaggula togeza kutiikinga independent oba okawadde NRM baba b'NRM bogenda wali mu parliament ba independent bonna basaidinga baba leaning ku NRM totawaana independent wakiri okawa NRM kawa independent oba okawadde NRM kennyini sikubifiirwa okawa independent oba okawadde NRM nze nkubuulira kati akolera ani alipotinga manifesto yeeriwa headquarters ziriwa omulopawa omulopawa ani mukama we nakiyombekedde ali awo
ofutuka mu nju yo mbogende kukiikirira abantu anti oli ajja n'agamba president wange Kyagulanyi naye nze ndi batulekemu nabo abalimba awagira ayina kaadi okay owai Matega yangamba waliko mu governor wayerako mu governor mwanjeno nakubayoko kucheyo byonna nabikuba nakuba bade ekyeyo ndi omu ku bantu abakuba ekyeyo nga nkikubidde Uganda wakubako ekya governor nakikubako ali manyi basali atalimba Mataiga oyo nambeezaawo nja kunoonyako mu mboozi y'abalegendi kuba balagadi bonna bajjanga ng'obalaba bonna kamiliyoni bonna twala tugende nga nze mbayingiza kuba nina balegendi ngenda ndeeta abantu balegendi show yaabwe bonna abaze bakuba ekintu nze mbaddewo nja kunoonya wali okola mulimu mbaddewo gyonna nagikola nali kirininga toyi nava mu toyi kwera kulonda macupa nakolako emabega mu kusala obumonde ewa mwanjenwa nembeera weyita nembeera batenda nembeera store keeper mu governor amwanjenwa nenkulirako batenda bonna mwanjenwa byonna nabiri sigeza kyali Lubega omumanyi mukama wange yanyamba nnyo yampa omulimu awatalika kwakulizo manyi bulungi siranga muntu mugagga naye nga teyeeraga nga muntu wansi nga kyali Lubega nza n'omuyitako mukama amukumbi musajja wa mulembe nnyo nze yampa omulimu teyina buzibu bwonna tegeza badigize bonna obalaba bonna mbamanyi era teri kika kya mwenge kyesemanyi sibifaanana bufaanana anti sibifaanana naye nze naliko neddatabulamuko na wano si kyekyokka okimanyi nayogeryako firimu ewa nakulabye naye firimu vije tegutegu gwe ogulubye n'ensi tego ffe tuzze tutopa kyovola nze teryantiisa ffe tuzze tutopa netubira tobye katuli bannamateeka tukoze byonna tubicapa katuzze tucapa abadigize bonna obalabye abasinga bonna mbamanyi naddala ab'edda Shanks VVD yali munene biseera ebyo yali asinga obunene nga bakamiliyoni bonna bamukwatira nsawo baragadi bonna obamanyi ragadi bonna mbamanyi Bolando bonna mbamanyi Menton Sama bonna abona sinde gwe simanyi bonna nali mbamanyi ngatenga ndi munene sibangako mutono nabeerangawo naye nga byagenda okuggwa ngaera ndi munene nga mbeerawo nga ndi munene gwe banga mbu Matega wamuwanga kagundi awo si ye yekka kasoda naye nga akabeerako ng'oluusi baagala omufulumya manyi zinayingizanga abantu basatu kugundi yo ku tiketi yo n'abanene waliwo benayingizanga nga kamiliyo wamuyingiza nga bamuganye nga alina oyingirira kugwe nga mboga mulyo muleka ayingire niri wakuba ebintu ebyo tetwagala kwemulisa nnyo ebyaddala nekyegambe no kyerabibwa abantu bangi era bagira bajja gamba nti oyo omusajja twamulaba nga mbaawo ate gye bali ku kyeye gye bali bagamba oyo omusajja gye bali buli yakubako Ange mwaka ki myaka gyadda 97 98 99 buli yakuba Ange mu 98 alina okuba amanyi alina manyi kuba nali ntegerekeka ng'osomba ka juice ng'osomba ngambye byonna nabikuba byonna nabikuba n'otabula namu wano awo si nnyo nga ontabulamu wano tebannayi watabuliranga Kasubi ne wano mwanjena saakwatako mu DJ's box mwanjena ani yali akuba okujja okola ki DJ ba DJ waliwo DJ Shy walingawo DJ Shy walingawo DJ Alberto waliwo DJ Patrico waliwo Roberto waliwo Bob waliwo Waswa waliwo DJ musajja wange nga mwerabye Daniel yakubamu aludde mu kintu DJ Daniel kati ba MC babeeranga Rasta Robert yajjanga buzzi nga ye bano babayita batya ba DJs waliwo liyaguteekangamu wali ne waliwo awo akazindalo wekatabukanga awo
ba Shanks VVD, Rasta Robo, Orlando abo baleetanga munnyo. Kulikayo baby. Kulikayo baby lero. Sirikayo baby, sorry. Baaliwo ab'omutawana. Era bakyaliba nga basinga bali mu America bajja kuba bandaba. Ba Patrico, ba Privato, ba Muyombya yabaddeko. Bakyaliba nga baali bangi. Betwakibanga fenna. Kati oli mu politics. N'ogenda ku LDC ate. Bonna baaki. Mwana, ntobye n'ensi. Tego otobye. Emboozi tujja ginyumyako. Tujafuna obudde tugikubeko. Tujja ginyumyako. Tujafuna obudde tugikubeko. So banange mwebale nnyo, mwebalire ddala tubadde ne Tego wano. Mpola mpola yagamba wa National Unity Platform. Ate ye National Platform yagamba tesobye. No, ekinyonyola yo y'abantu. Y'abantu. Bantu kye basalawo kyegenda. Wadde talina kaadi naye ye asigadde ali ku ki? Ne bw'oba otya. Ku kibiina. Sibe bano nti nzija independent ate ekibiina nze sikyekakasa sikitegeera. Sigala ndi wano. Nabawa ssente simanyi ebyo ebiboozi tabibeera. Tebiriyo ebyo naawe ssente gwe waziwaane. Tebiriyo? Tebiriyo. Gwe yali akulazeeko mu ssente bwe naziwa nasindikira oba ekifaananyi oba eddoboozi. Nawolayo yaleeta ekiboozi naziwa PA simanyi. PA. So mwebale nnyo mwebale tulabagane next time.